omugulusozi ogamba oti eyo obulamu bugamba ki? Omanye emboozi teziggo, manyi zimbadde nsinga ku followinga nnyo ku mboozi ku channel eri eya Gundi alternative show eyo gyembadde nsinga okubeera nga nkola ki nga ninga ku following eyo bwentyo. Nga nyumirwa nnyo abayimbi abo booleeta ne baddamu ennyimba kati paka nalabye neeno ng'ate nayo gy'oli nenkola ki ntandika olaba biki byoteekayo ntandika obiwuliriza naye ngina story gyenjagala okusheyalingirako n'abawuliriza kubanga abantu abamu naddala abakyala beeyita bamaada naddala bamaada bavamo ekyo kigambo simanyi kyekitegeeza naye ebintu si byangu nga ebibeera. Kati omanyi nze muvubuka akola atya? Nze muvubuka abantu bagamba ndi wakiwago, ndi muvubuka kali muwanvu, ekyobuwanvu kyo nkyemanyiiko bwe neetunuulira mu bifaananyi neddadi muwanvu. Kati nze muvubuka ndowooza ng'ambe ki gwe bayita owaaki omuvubuka ateefasa agyewulira kyankuliramu okuva ewaka kitegeera nga ntuuka tutandika okusoma koosi gye nali nkola. Of course nga omanyi ebiseera obeera waka osoma, kati ebbanga lyatuuka nze nagamba naye ggwe okuze olina oba ogenda kati ku kampasi olina obbanga opangisa. Nga mugamba okay sirina buzibu nze kasita osasula nga ngamba ntandika babulooka bajja kunoonyeza ennyumba omukireka biki nga mugamba kale tewali buzibu nga akola ki nga ntandika okusoma nga nve olwewaka officially naye nga nteekamu ssente tusoma. Of course girlfriend bubeerawo naye nga njewulira nga seefasa okitegeera. Kati nze nga ninamu ekirowoozo nti omuntu oweera ogyewulira class yatwakitinga class okitegeera. Kati nga ninga nga agyewulira omanyi kiba kizibu nnyo omuntu okulaba omuntu nti yeewulira naye nga nze nakyeteekamu nondaba ekintu nga kiringanga ekinsika nga nkyewulira seefasa kale nkiyite kumanyiira nga mmanyiira bwe tutyo. Tubeerayo ku kampasi musoma. Kati almost ntuuka omaliriza ntandika ogenda okukola ki okukola internship. Awo story eno wetandikira nno tandika okukola internship. Ngenda ku kampuni emu eyampita muzeeyi gye yali akolera kati nga ntuukayo of course nga omanyi muzeeyi yali akoleddeyo like 20 years ate ndi mwana we ate omwesinga ne mukama we akaddiye. Mukama we yali mu 80s emyaka. Kati nansanyukira nnyo okulaba nga omukozi we aleese omutabani okitegeera kati ntuuka ku mulimu oba kale kubeerera ngaera kusoma internship era kubanga kusoma almost. Kati nga mbeera ku mulimu nkola mbaddewo banjagadde nnyo. Kati waliwo nga mukama wange ngamba buli kimu oli omukyala gwe yankwasa kyobeera oyagala olaba oyo omukyala. Ngamba okay tewali buzibu.
of course nga nkola bulungi internship buli kimu nga ndi perfect. Of course kiranga ekintu ekyali mu family okugatanga mwekuli kwa amaanyi saali dofe nnyo. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Kati okusinza bye nali nkola nti muzeeyi yali abikola oluusi waka ku kompyuta nga mulaba, kati ate nange ne mbisoma, kati nga of course consultant asooka ye muzeeyi okitegeera. Kati nga obiseera ebisinga buli ngendo oluwuno omukazi mwebuze ku gwe bampa omukyala, ng'omukyala ndabanga omuntu omugezi ennyo, kumba amagezi agamu nga ku muzeeyi okitegeera. Nga mbeerawo nga banjagala ku mulimu. Of course we namala bwenti graduating nga ne bansayiningisa contract, okitegeera nti ngenda kukola, ne bampa contract ya myaka 3. Imagine. Naye nga mukolo ogwo abantu benkoleramu omulimu gwe twali tukola bangwogere kale gwa nali architect abakuba plan abadrifting plans za infrastructures, mayumba, nguudo, masomero, ebyo. Kati nga nkola ki bampa contract ya myaka 3. Bampa contract ya myaka 3. Omusajja wattu jukiramu nkyasulayo eri kazigo kamuzeeki yali yampangisa. Of course abawala bannagiranga ku campus nga nga ye bossi nga obitegeera. Kati waliwo omuwala omu aka naye yali muwala nga wa mugagga. Ye gye nansanga nagamba okungenda kweyita nagamba erinnya lyange nampita naye kiki nga muvubuka gwe linga atayogera embeera zo abaana bano abamu tebazitegeera oluusi bakwogerako ng'obayiseeko. Namugamba nedda z'embeera zange kati gwe sogamba sobola kwogera naawe tusobola okwogera ne twogera okitegeera. Kumbe oli omuwala yali ayina eddiini n'ey'amaanyi ng'ayogera bipoozi semanyanga obufumbo bayibuli etugamba oyina okuyigira obufumbo n'okukola ebikolwa by'ekikulu nga mumazi bateekako mpeta nga mugamba kirungi okitegeera nga mugamba kirungi tekirina buzibu gwe ogoberera kya bayibuli kya bayibo nga nkola ntya nga tubeerawo nga tunyumya abantu nga batandika otambuza ekibuuzi abaana baku campus abaana beeyagala neggi oli omuwala naye erinnya lyali sozaako ggi. Kati ekibuuzi zitambula lwakuba kati ate mbigattise kubanga kati ate mbadde nzize already eno ku mulimu ng'afunye contract ate kati bino already byennyumya ati kati nga nkyali ate ku campus okitegeera. Kati kati kanzire kusaidia ku campus. Kati oyo omuwala tubeera wa ddiini taata we yali bano ba staunch born agains okitegeera.
abalokole bennyini bali eri asobola n'otambula ne Bible nga 3 ku mukono guno ne ku guno ne mu nsawo nga n'omwana alina eddiini lakubanga omwana be bano ba modern girls ng'aliko obulamu bwa bulijjo ng'abutegeera ng'omuwala tanneegomba nkiyite kwegomba ng'omuwala tanneegomba misasozi nzisimanyi ng'omuwala neegomba ebyeddala ng'ate naye teyeefasa ng'alina akamotoka ke yali alina bakayita vitizi ajja ne ka vitizi ke atandika twalinga bwe twali tusula okugenda walinga kumpi naye nga akutwana ku dropping kazigoko n'agenda agamba nice time good night nemugenda n'atuuka n'akutextinga nemwogera bambi mukazi wattu tutuuka obimanyi ebbanga olwo litambudde tunyumya naye tugenda tuteesa twagala ebyokusalawo tugende twesanyuseemu olwanga omanya abavubuka bye nalinga mbiraga naye nga ne bino nabyo mbyagala obikola okitegeera naye nga neteekamu kali erisibu okitegeera kati omuwala nga tufuna olunaku bulungi nga tugenda ngamba asobola kujja mu maka mukazigo okusima akasinga oluumu fiki nga tujja fune bantu gye tugenda nga tugenda fenna twali tetunywa tanywa nange sinywa nga tulya nga tugenda tuyingira ekisenge tuyingira luumu bakilanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so walkable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bweyagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes tuyingira luumu ensazo zinga omuwala ngamba sooka sooka ogende mu mmotoka oyina byonna byenjagala ondeetereyo namugamba biki agamba olwo akatambala kange nkeera biddawo wansi ate nange musajja wattu oyagala ennyo nga ngenda nga akatambala tekaaliyo kumbe notakadana byali akolaki byali aplaninga namusanga yambudde omutudi gumu okitegeera nga yeesibye ettawero nga ayimiridde mu kasonda nangamba surprise namugamba okay jukira munze njewulira namugamba you look beautiful nga obimanyi najja natula naninaana nangamba mpiriza ku baaga yange menje muweereza baaga sinaba kweyambula najjayo bayibuli nangamba ekikolwa kyetugenda okukola olina osooka
ne tukisabira okitegeera mugamba okay mugamba kikolwa kyaki kya bwa Katonda kyaki nangamba kyonna kikiri tulina soka ne tukisabirwa because ekimbo kino ekikwa kitugenda okukola nze kinzita nali nkikoze ko omulundi gumu ne kinzita ngamba kiki tuliko ne mugamba okay najeyo Bible ne ngamba soma nensoma nenjuusa olupapula nensoma nasoma ebipapula nga 5. Olina ekibuuzo kye weebuuza nange kye neebuuziza enjawulo nti nze mbadde nkibuuza omuntu ali ku kido ng'alina okumpa ansa oli mu kwebuuza bwe baagenda mu Bayibuli baasoma kitabo kyekyo mu Bayibuli teotawaana ansa yiino bw'ogenda mu kitabo eky'omubuulizi mubuulizi is a book immediately after Proverbs oba engero bali mu bubuulizi essula 3 okuva ku lunyiri olusooka ndowooza okutuuka ku lunyiri awo olw'omunaana wulira bwe wagamba gwe nkwongereyo mu mboozi naye Mukama nambye mubuulizi essula 3 olusooka paka olw'omunaana buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo ekiseera eky'okuzaalirwamu ekiseera eky'okufiiramu ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu ekyo ekyasimbibwa ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu ekiseera eky'okwabizaamu n'ekiseera eky'okuzimbiramu ekiseera eky'okukaabiramu amaziga n'ekiseera eky'okusekeramu ekiseera eky'okuwubaaliramu n'ekiseera eky'okuziniramu ekiseera bannange najeyo Bible ne ngamba soma nensoma nenjuusa olupapula nensoma nasoma ebipapula nga 5 nangamba kati awo Mukama atukiriza tukole ekikolwa Mr. Sozi nga tutandika samba mupiira nga tusamba omupiira nali nina amaanyi nga tusamba omupiira mbuvubuka wakiwago bulungi nga tusamba omupiira neggi nga tusamba omupiira Mr. Sozi bambi mukazi wattu oba muwala wattu oba yali tamalanga mukazannyo kutuuka ku lutikko kirabika kubanga bwe yamalamu akazannyo nali muliko bwenti waggulu okitegeera kwesi yasooka neyeesika nnyo naliko muliko bwenti waggulu nagenda owulira erinnyo alinsimbye muneeno muno wakati w'ensingo nkano akagundi bakayita ka shoulder nga alinsimbye wano bwati ng'alinga ng'ensolo omanyi omuntu ng'alinga ng'ensolo nga yeesise bwati Mr. Sozi natya olwamala nansindika eri n'engweri nabeera awo nga yenaye azisa kumukumu nengamba banago mututafa jukira twali kitutte ndowooza nga 45 minutes nani stop nga ina amaanyi yedangale nga nemba muzanyo laba ateekamu amaanyi awulira kyakola akyagala nengamba munaddiini nga atabuse okitegeera bisazo ng'omwana agwere nga atandika ng'abeerawo okumala eddakiika nga 3 ng'ali awo nenkyusa kafaani nenkamutunuzaamu nekamuwojjako olwamala nadda engulu nga obumanyi oba yali muwala nga nemubuulirira nga bamubuulirira najja nanjogera nangamba mpira gubadde gutya bannange tamanyi nti nze mwana ompulira obulumi bwange nnumya omukono nemugamba naye manyi kyontuusizzaako nangamba ki simanga sikuyisizza bulungi nemugamba nedda ate
tompisiza bubi kyomanya nyumiddwa nnyo nangamba ng'olina ky'otuuseeko ne mugamba nedda sirina kye nnaatuuseeko nze ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks furniture w'emafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najemba ku noti 7 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda. Just wali eri ndowooza gwalina kyonyumiddwa nagamba biba bwe biti bannange nemubuuza buzibu ki nagamba nakabeera ne baggayi bange 3 naye nembeera tembeerangako oya mugamba okay simanyi tujja kibuulirizaako nange nefulafala tujja kibuulirizaako tulabe embeera esobola otuukawo olumu nagamba banange kituufu bye weewulira simanyanga bye bituufu nga tubeerawo eddakiika nga 3 nga mugamba naye kati nze onkoze otya ngamba pozi okay kanaabeko tulabe ekyokukola ng'anaaba awo odi era ayina yogati we ng'asooka anywamu ekikopo kya yogati nga ngamba nze njagala nga nze nina okudda wansi ye na etenda ayagala dikubira waggulu bannanga abawala ab'eddiini abo omusanga nga mulalu bulungi Mr. Sozi omuwulira lwakuba yansanga nti naamazuli nga manyi gange ngayina nga manyi Sozi ng'omuntu adda kutambuza ettendo ng'ali waggulu nali sikirabangako yatwala eddakiika 3 ng'ali waggulu muwala muto yatwala eddakiika 3 ng'ali waggulu kati ekyamala amaanyi nangamba mbanga mpulira sikukoowa nimugamba waliwo buzibu ki nangamba tugenda kukola tutya nimugamba ati wali kola kyoli kati nze nga nefulira ddala fala nimugamba kola njagala owulire nti nnyonta ekuweddeko ng'akuba ttendo omwana ng'akuba ttendo ng'ali waggulu oli mulokole ggi sijja mwerabira nga muwala ayina eddiini omanyi omuntu munnaddiini gw'osuubira nti ye ayinza nokuba teyeeyambulangako wantu wonna okitegere nga ne ku kampasi baana bamutya mulokole in case ng'omuntu wajjaye bino bayita ebyokwana ng'agamba it's not yet time ebyo birina kubeerawo nga okusimanga nga mumaze okugira naye ng'omwana experience gy'alina mu ttendo nali sigirabangako ya Mr. Sozi omwana yantwala lumu essaawa emu n'ekitundu nga ye kenyini yakiriko yakyekolera nali sikirabangako Mr. Sozi kati ati naye ng'ate ndanze oza bantu bembeera nabo obugayi bwange bwe nali nabwo bweyeeyo naye nga okalaba kakooye ne kagweri adwama ne mugamba owulira otya twabeerawo no like 5 hours nga tuli awo kati by the way nange kulu nasooka tokitestinga nti oba ate nange ate nina amaanyi atagali extraordinary ge nali simanyi tubeerawo
omuwala nga ngamba tukyuka enfuuka omulokole ne mugana nedda nangamba okay oba oganye yafuna omwami wange omulokole naye tondeka nga mu bino ebintu omugana siina buzibu jjukiramu nga basente weeziri inno ffe tusebo naffe abasajja oba nga toyinaamu ku ssente nga tonabazifuna omukazi nga akusingako ku ssente bannange obulamu nabo bulina engeri gye bukunyumiramu kubanga abakazi kyenazuula be bantu ndowooza aba baagala bambi okuwa ennyo abakazi abasinga si bakopi ku kintu kyayagala yes mukazi waba ne ssente ng'ekintu akyagala kirabika obulungi akikola tabanga ffe basajja tetusooka kwerowooza nnyo omukazi akikolerera kanaye engeri gy'alinamu ku ssente of course nange ndi mbuzi nina okukkiriza tujja kubeerawo wolololo era twesanganga ne twesanyusa naye of course kati nga okula dwetufinga kulina otuuka nze n'ensala chapter ngiveeko ey'obulamu bw'okwo ku kampasi nga nina okugenda ntandika okukola ebya woofiisi byensomeredde kati enkujjira olututuuka ku woofiisi story ng'egenda mu maaso njagala okusoomooza olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda kozesa omukisa ogwa Comprehensive Educational Institute ekireka omwana oyo yakola P7 ne mutuuka okulowooza ndi kakati kubanga ssente zaagaana kakati alina kubeera mu bufumbo tebitambula na bulungi akoze obubizinensi naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa bw'alaba baana banne be yasoma nabo kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu obusente bwebwo empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute omwana bamutwala akoleyo ka certificate ak'omwaka mu child care aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala asobola okulabirira abaana n'amanya abaana abalya biki omwana ono lwaki akaabakaaba omwana ono kati yeetaaga kwebaka omwana ono kakati yeetaaga kukyusa pampa mu ngeri y'entendeke obulungi nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD njogera eri ggwe alina mutoowo alina relative wo alina level gye yakomako wallahi ng'olaba tekigguka twagala okumwongerako omuwendo njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba kubasomesa njagala omwana oyo omuggyemu ekyo ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumulekaawo waali ebbaluwa eyo eya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mu bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ennamba ogiraba ku screen noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo munoonyeko ku WhatsApp mukubire ku direct calls mubeere nga muwuliziganya toganya mwana oyo tokkiriza mwana oyo kuviira mwawo ku office nsanga kale banyaniriza o story eryeri banyaniriza bampadde omuntu gwe n'okukwatagana naye gwe abiringanga consultant wange mbeerawo nkola bampadde contract nkola kati walingawo omukyala nenga oli omukyala yasinga okweraga ku mulimu nga twali tukola Mr. Sozi oli omukyala nga yeeraga Mr. Sozi ng'omukyala agyewulira nga yina engeri gy'atambuzaamu akakondo kupeva ku mulimu nga yina engeri gy'atambuzaamu akakondo ng'amaze yali avuga Benz ng'agipaakinga wali ng'ewunya akawoowo ng'olugituusa asikali ng'alina ojjolezaawo
olw'eggulu ng'ate afuluma asikali alina ogisiimuula. Oli omukyala bannange ng'agyewulira, nali sirabanga ku bantu bagyewulira ng'oli. Naye nga mukyala yalinga mu 41, yali myaka nga 21, 22. Wulira mbu 22, yali myaka nga 42 awo. Kati nga abeera ku mulimu, kati ndowoozanga n'abasajja b'oku mulimu. Omukyala oyo kinali simanyi, yuka muzali nakajjabo bbaawe yali saayidde ku poliisi emu wano mu Kampala ennene. Bbaawe yali saayidde ku poliisi emu mu Kampala ennene. Kati nga mukyala Munyarwanda bulungi, ng'ali mu 41 wa 42, yali awo emyaka gye yali taweza 45, ate kyemanyi yali tali mu 35, naye kyemanyi yali mu egyo emyaka, kubanga yali mukyala ng'ayina entumbwe eno ey'Ekinyarwanda, ng'ayina eno emabega, nga yakula bulungi, nga mukyala wa kitema. Banange lwakuba ekirungi kyemmanyi mukama waffe yali musajja mukulu, ng'ali myaka ng'agendangamu, yali munsi myaka ng'agendangamu myaka 8, yali akaddiyidde ddala, okitegeera. Naye nga yona abazeeyi kaddi wange obwongo olw'okuba omulimu agumazeemu emyaka ng'era obwongo bugatta, kati ng'ate abo abantu aludde nabo, okitegeera. Nga bakyala tubawa ekitiibwa ku mulimu. Misasozi nkunyomeza ki, omukyala lwali lumu ng'ampita, njagala kwogeramuko naawe ekiro bw'oba otuuse. Nomugamba siina buzibu, manyi tugenda kwogera bya mirimu. Akubye akasimu awo, hawayo oluzungu lukaabye. Twogera, twamala okwogera, lakini tutuuka ku makya ku mulimu nga ampita, nga yangulidde, nga yaguze buno buflasiki obwakyayi. Juka muyajanga nakake, naye nze obimanyi ebyaffe bya Kibanda, just obeera smart ku mulimu, ofuluma eno wabweru obeera bibyo, okitegeera. Kati nga yazze nako nampita nakampa bulungi, nemwebaza, nemugamba madamu banakwogera erinnya nene wendyogera eri oyo, naye wankiyinza obba ekibi, naye erinnya lisoosaako ddi. Wazi n'emboozi zitambula, sitole ngeri njinyumyamu ddi, nemugamba neyanziza madamu ddi, yangamba beera mu embeera zo, buli omwana akwogerako mukama, embeera zo gwe muntu alinga nga ateewa zeekuumira, kyokka nga nze gwatenda ntenda ye, kati bafumbanga emmere ku mulimu. Naye ng'olwokusatu n'olwokutaano atumya kafe Javaas ne bagireeta, ezinnaku talya ku mulimu. Annange kati ng'amala okulya mpita, oyo wiiki eddaka mpita, come and we eat together, have you ever eaten this? Nemugamba yes, of course. Kali kagi kange kali kabingulira. Kati olwo nange ntandisa atufunamu kasente, omulimu bamba contract nga nfunamu kasente kange ak'ekivubuka. Olwo nga sigambikako. Kati nga okusampa tuli awo, kumbe byaddala omukazi aneegomba, byaddala omukyala Misasozi yali aneegomba. Kati byaddala nga omanyi naffe abavubuka, nange ndaba ekikazi kisaba, bannaye nga ndaba kisaba, naye nga ninamu kali ka sense, nengayo nebikazi bwe bityo, of course nga omanyi byoba oyise mu birwaza nga zibikulamu nkiina muntu mukazi mukulu, nga alina maki nange nzo banga mwegomba, nange eri sense wejja nga nsikamu nga ngamba lwaki ayagala nze ku basajja abali wana bali myaka gye,
ku ngeri gye yali awunyamu na buli kimu ng'omusala gwakufuna gukubisa mu gwange emirundi 3 okitegeera nenkolaki banenga mukyala nga tubeera jugamu nange nali muvubuka naye nange nali musajja ku mulimu of course ng'emboozi bwe banyumya sivaawo naye ngero bawulira mu bwama basajja nange ddi oyo naye nga beerumira muli ntamatu yalina kyasobola kukola kuba emisasozi omukyala ebyaddala aneegwanyiza Mr. Sozi omukyala nga mpita yali Saturday nga ngamba jangu nampita mu kifo twagenda namusanga yatudde yeesibye akagoye ng'ali ku sauna kati nangamba okay, I can pay for you can go to the counter ogende mu sauna nemugamba I can pay for myself nange olwesente nzirina ezira sauna biki ebyo nangamba okay egenda oyo ogitwote nga tubeerawo nga tunyumya tutuuka ampa scrub nangamba okay ogenda kumpisako mu mugongo ne ku magulu nakulabira obuzibu nali njewulira naye nali mwegomba naye nga mutya kati ntandika omukwata kujjukira mungu omutima guno olwedde gutya ng'olwedde gutya ngamba omukazi tankwatira muno tandeepingira muno ayagala ng'omutima olwedde tegundiemu kati oli omukazi bannaawe tubeera mu sauna mala omuyisaako luuto kyokka ngalaba ndowooza naye yakiraba nti ninganga mutyamu w'ekitiibwa kyokka nga ye tayagala nkimuwe tufulumamu emmotoka yali olwomusityawo wenyini nga ku sauna emmotoka ye nga mpita ndino na mukagoyi nga ngamba jangu leeta omukono ampaayo omukono nga tanjigyako omusaayi nga naye yejjako omusaayi nengamba ono omukazi tabanga ayagala kugaba byalo omunda mu muliro guli nga ngamba webale kuba mwana mulungi webale kwekuuma wale yes sigala nga oli muvubuka eyeekuuma ojja funa omukyala nga mulungi nga akwegwanyiza lolololo ampadde vibe awo nga tuddayo munda nga nziramu bakweta ku scrubbing nga mu scrubbing amagulu biki mu mugongo Mr. Sozi omukyala olwamalanga ngamba okay would you need my help nenzoka nemugamba not now nangamba no tuli buzibu kiwuka mu mugongo naye nga mmanyi omuntu gwendi naye ebyeddala nga mutya kubanga ne basajja bannaffe be twali tukola nabo nga bamutya nga nkyuka mu mugongo nga scrubbing nga ngamba wano simanya tuli down ku level ya wansi twambuka eri waggulu nga mpulira wooja nga ngamba ja totya nga nsiriwalira ddala nga twambuka waggulu nga ngamba weebake bwoti nga neebaka ng'omukazi atandika nga newunya omukazi byakola Mr. Sozi naye nga ate ali mu bikolwa mu reality nankwata biki ayisiza emikono wonna wamu of course omukulu naye naakola ki n'akuba saluuti omukazi nankwata banange wakula bulungi banange wakula bulungi taata wo tumulaba ku mulimu naye tetumumanyi nnyo naye kireka naye kyekimunga mutabani we netumala netunaaba nze neninya kaboda kange naye alinya emmotoka ye n'agenda wayita mmeka wayita omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugatta
okukwatako okuva ku bbaluwa eya siniya eyokuna kubanga wa agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkano Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Oyite ennaku 3 nga ngamba kulayo sabayoko ka off ka 2 hours ofulumemu nga mugamba off ya 2 hours egenda bate mala nga nfulumye tomanya ngamba okay tujalaba weekend ntandise okuwalayo ndabira ddala ng'obulamu bwendiko n'omuntu gwendiko kirasi gyendimu simanyi nti bbaawe munene omukulu ogamba byalwa Mr. Sozi tantutte mu kifo ekyokwesanyusa Praxis Hotel ampise ngenda tumaze okwekebeza twamala okwekebeza Sasozi nga tugenda omanyi kugenda nga wewulira omuntu nga omanyi omuvubuka nga mwewulira nali nkitiyako kya bulwadde nagenda genda basi mulwadde Sasozi katenfiire ku muntu naye ekyenjawulo kinalaba ko omuntu kyali kimu simanyi oba abasajja abalala oba abakazi abalala nabo bakirina Sasozi eri omukyala nga mu buli almost 7 minutes banyuma dakiika 7 ku 10 ng'atuuka ku ntiko buli luvanyuma dakiika 10 nga ye ngambe ki gasambira nga mukola ekintu n'ojjayo katono okona kuba otukungu katono nnyo seconds ga 5 ng'aweekererawo yayita lwana ukitegeera yali talwana naye ng'afukumuka ng'afukumuka aba okufumuka mukitegedde ebyaddala ngoza okunganya ebidomola 3 n'ogenda nabyo ewaka n'oyozesa engoye twakola ebintu Mr. Sozi omanyi netandika owulira emirembe ku mutima omukyala ng'anjagala omukyala Mr. Sozi ng'anjagala ebyaddala kati nagenda owulira nga ngamba ne mugamba naye oli mufumbo olwo mutandika nange ofuna confidence emubuuza oli mufumbo nangamba gwe tumanyi kikunjagaza mbu bwe twali mu steam nange ebintu ebyo bye nalaba byanjeetera okuwulira nga nkwetaaga nnyo mugamba nti ye naakolaki mugamba naye nange simanyi nakola bwe nti owololo nangamba ate n'ekirala kino kyonkoze mbadde ndudde okumaze emyaka nga sikifuna nengamba nedda tekisoboka nengamba Mr. Sozi omuntu ono kuzena eddakiika za 7 kubanga yatuuka ku ntiko emirundi nga 4 ku 5 olunaku lwe nali naye just mu 2 hours okitegeera nange oli muvubuka muto naye omanyi byokola wasinga abazeeyi olololo kyokka sinana kye naggambe naye omanyi ekyokola walalala yogeddaawo bananga abakazi abakozeemu ku myaka banjawulo mu bintu ebyo
banjawulo mu bintu ebyo nnyo era gwe omuvubuka oba n'amaanyi go obanga oli muvubuka ng'olina amaanyi go abakazi baba n'okwagala ate byaddala kirabika balwawo bambi efuna abantu ng'omuntu alina kireka nabo bambi bakula naye nga basigala baagala ku muntu olina ku mubiri nga gukyali wamu bambi kuba ndowooza bawa abazeeyuse alawo omubiri guyiiseyiise ate kireka abakazi balwamu okuggwamu supu okusinga abasajja ebyaddala kubanga oli omukazi yali yeefaako awuliraye misasozi nkunyumiza ki tugenda mu maaso omukyala awagezaako pangisa ruumu ez'enjawulo hotelo ez'enjawulo kati lumu akola ki aŋŋamba tugenda mu meeting twamitinganga weekend ebiseera ebisinga misana awo kati nga ŋŋamba ku luno tujja meetinga ku Lwokutaano nga nvudde ku mulimu omwami wange takola ki olwo nga ntandise ofunira ddala by the way experience mu bintu nga ntandise bifuna experience nga kenyini aneesunga n'okuneesunga okunda ebyadda nange kinali nkola nali nkyekakasa kuba nali nkikola n'omuntu nga mpulira mwewulira ng'ate ndekyeteekamu nekirinzaani emisasozi nga ŋŋamba tugenda meetinga ku Lwokutaano omwami wange taliiwo kati njafuna obudde obujja paka ku makya ku luno aŋŋamba ogambye eki nga mugamba ogeza weereete mba ndi awo nga zze bannange bino ebintu byenkunyumiza bizibu okukkiriza ate nga bituufu kino ekyaliwo ku luno nali sikiraba ate nga ndowooza nange nali nfunye muzimu Mr. Sozi kati nga yajja saawa emu tukasaawa emu tubeerakawo nga tunyumya mu luumu twogera kuno luumu gundi gye yafuna yali yalayisirayisimu yali yalayisi simanyi lwaki hotelo nga tutandika ettendo ku ssaawa nga 2:30 sooka mu mutwa jjukiramu yatuukanga ng'okuliramu dakiika nga 5 n'addamu nagamba jangu nga tuzuka tukuba ettendo okumala like 1 hour and a half nga zibayizenze nga situuka ku ntikko nga ndwawo ekyo kizitibwa oba buzibu bwe nnina simanyi kyannemeramu ntuuka ku ntikko naye ndwawo banage ndwawo simanyi okitegeera kuba nagendako mu ddwaliro omusawo naŋŋamba mbu ate abantu abasinga kye banoonya kyeyagaliremu nembivaako kati misasozi tukuba ettendo paka essaawa nga zigenda almost mu 4 ngo bawo omukazi takuba essimu bawo omukazi ng'akuba essimu nkunyumiza wuliriza nnyo wano bawo omukazi bw'akuba essimu ng'omukazi aŋŋamba nange omwami ankubidde naye ekirungi era weewaawo kanziruke n'amulimbalimba awo biki bikyadde ne ku kamiitingi kaabaddemuko olololo shwi n'agenda kati waagenda nkunyumiza ki abakazi bazira nnyo ate abakazi bazibu nnyo muwerekera afuluma agende nkomawo ku madaala hotelo yali yakalina bwendi nsanga omukyala mu lukuubo ng'ayimiridde bw'ati akutte kabalukuni nga mugamba madamu kiki nga ngamba muvubuka omudadde manyi nolina muntu mukulu mugamba ate whatsapp madamu apa gwe mwana gwe mumalako abantu otulo nsasozi ekitonde ekikazi kitebe bamaada bate balabe obadduke katuli omukyala samanya mishoni ye awo mukama ansonyiwe banange banange nalina muzimu by then simanyi Mr. Sozi ng'omukazi atukula nga walayi nali manyi walayi musambwa ng'omukazi atukula oli omukazi yali mulungi
Laza yali mulungi lwa kilasi ye okitegeera ono yali mulungi naturally nga kikyala kirungi bane nafuna ekikemo kinali sifunangako omukazi nga ayimiridde ku balcony Mr. Sozi nangamba bane mamalako abantu emirembe n'otulo agamanyi mugajjawa nemugamba leka mpitewo ngende gye nkola ki na nyumba sooka ojje gobadde naye agenze nemugamba agenze waka olwo nzikakkanye jukira muli agenze tantuusizza ye mutuusizza ddusi nayamba nemugamba katantaleko kungamba beerawo bikitunyumizaamu awo nga bumanya abasajja bye tupakukira olwo naluwona buwonyi kubanga ebyaddala tewaliwo step yasooka kukolebwa step kyemanya ogitegedde mukazi nga ntuuzaawo nga ŋŋamba mbadde nakava Canada nange mpumuliddeko kowana eno natuusewo ssaawa nga 7 naye mbaddeko nga binnyumizaawo kwana tumugamba yiira omuyongolaga olinga abadde n'omuntu wana eno nangamba baddeko n'omuntu naye maama musajja bamalamu amaanyi agenze kyola empunzize ku luggi nempuliriza ng'okuva mwatandise essaawa 2 zizo zigenda mu 4 towummula nemugamba byeyogera obikakasa nangamba ontadde mu mbeera gwe musajja gwe nabadde ngenda kukulinda simanga paka ku makya mala okwetegereza nekirabika mukama awulidde ensala yange mb'olina omukyala ne bamuyita n'agenda kati ebyaddala ngenda kukusasula nina kyenjagala omponye nangamba nsagala tuuka ku ntikko njagala kunkoona bukoonyi kusimanga njagala kunkoona alina byeyayogeranga nga byabuwemu nkiwulireko nti kisoboka banaye nga omukyala mulungi ng'ayina amabina nga yakula emabega banaye nga omukyala mweru Mr. Suzi nalisiranga ku muntu ava ku kyeryo alabika bulungi bw'atyo era alabika bulungi nengamba otuufu ono sitaani yanzisa ng'asooka aleeta kino kibikaleka ng'aleeta sitayiro ginalisirabangako ngamba njagala osooka osindiraawo simanga mubyogera mutya osinzizaawo ettendo banaye nga nkoona olwono zaali zigenda mu ssaawa nga 6 za kiro nga nkoona naye nga nange sikkiriza nga ninga ngaaliko olubaali nga ninga ngaaliko nga nkoona omuntu nga nkoona bane nali nina amaanyi omukama engeri gyankolamu nange simanyi nyisasozi nga nkoona omuntu sasozi omukazi namukoona okuva ssaawa ndowooza zaalenga 6 paka nga 9 kitundu imagine kyokka nga n'oli namubaddeko ebyaddala bino ebintu byembagamba bituufu simanyi nange kikituufu kyendiko sasozi naye nono omukazi simanyi kyeyali aliko kubanga ye yagana okutuuka ku ntikko oba ku Yerusaalemi kati ku makya ate okitegeera tugenda ku makya zalinga ssaawa 12 azuuka agamba kanaabe naye nga ngamba nze ensiimye mpulira wansi manga mpulira wonna wakakkanya biki tugenda mu kiyigo yeefuula nnaaza nkwatako nziramu nkolaki nsituka nga omanyi nabeera mu kiyigo omuntu okugulu n'okuteeka bwoti waggulu awo nga mwena mwefeesinzeemu ate omuntu si we yatuukira ku gundi ku ntikko tizawera na ddakiika 12 ngalaga mbw ate awo wamutuusiriza nga katono nnyo neŋŋamba naye yamalaawo era alina ssente ze nga ziri mu $, nampaayo ebibiri sijja kulimba n'atwala enamba yange naye natambuza ebigere ndowooza kilomita nga 2 kitundu nga ninganga mulalu ku makya ssaawa 2 nga ntambula nkunju nga ninganga mulalu nga ngamba kiki nga sirowooza byagenda kwekebeza
jukira muna titwekebeza kyokka nga ndagala badde ne musajja emisana muna tabako kyamukolera. Misaso ze story eno mpanvu kubanga ate ekyaddiriraawo nakyo wenkigamba tinakyosobola simanyi kubanga ekyaddiriraawo oyo omukyalo oyo ono yansanga ku balcony baali bakomyewo babiri ne mukwano gwe abakazi bazira kiddemu nti abakazi bazira. Omanyi kye yakola ng'ate aŋŋamba nina ne mukono gwange gwenjagala onkolere kye wankoze ffe tugenda kusasula. Misaso z'abakazi balaba edduka. Misaso z'abakazi baagala ebintu ebyo by'e Jerusalem okusinga kufa abasajja nze nakiraba wallahi. Oba kale kiba ku bakazi nga bakuzeemu kubanga ne bano ono yali myaka nga 36 35 kale kati ate oli munno omulala gwe yaŋŋamba nkoleko nga yalinga mu 32 nga almost tuli myaka gye gimu almost 32 33 34 nga gwayagala nkoleko. Misaso story empanvu kyokka nga bantu ba mukwano naye yamunyumiza ndowooza okitegeera. Story empanvu Mr. Suzy simanyi. Aha brother, tumulinde nga atuwa ekitundu ekyokubiri. Omukutu guno teguliiwo kumansa buseegu. It's not this channel. Waliwo ebigambo ebimu byendeka bijje nga bikambwemu newobuuza nga Suzy ebiwa birese biyite mu bulumi obw'ekitalo mu kusalawo okukala emmunye neŋŋamba kambireke biyite. Kati olabye ebibeera mu bantu. N'olwekyo wano ntera okwogera ekigambo SINC ne mbagamba nti abaagalwa osabanga Katonda n'akusaasira bwe kikwolekera n'akusomosa. Ne buli muntu olina omukisa ogw'okufeesinga ku kye bayita ekibi in your own version. Kakati waliwo abajja okusinziira wano oli agambe nti nze sijja kutuuka waawo. Njagala kutegeeza ebigambo bino wesisi wadde ng'owulira story eno to many of us tunoonyaamu ebyokuyiga ebisesa ne tuseka kuba eyo y'ensi. Kakati eyeefudde omutuukirivu ku story ng'eno njagala kukulabula. Amazima amatuufu gali nti wano totuukawo. Tojja kubeera muwala mulokole, tojja kubeera mukyalo oli omufumbo, mukyala w'omukungu, tojja kubeera mukyalo oli ow'e Canada ne bye tutannaba kuwulira ku bana ababiri gwe yabadde naye eggulo limu kati amuleetedde munne. Tojja kubeera abo. Naye njagala okusinziira wano okulaga ky'otalowooza. Oli mulimba. Odda ku ssimu n'oba ng'oli mu bbanka tonnaba kuggalawo. Naye omuntu n'omugamba nti oli najja nankumbi ku Stella musisinkanira wa Lubowa. Njagala kutegeeza minzaani okozesa y'abuntu okupima kyovudde olaba nti wano gwe tojja kutuukawo era tosobola kweweeyinga ng'olaba ozitowa okubeera omubi to this level. Njagala kulabula minzaani okozeseza y'abuntu. Genda onoonye minzaani gye bayita eya Katonda ginoonyerezeeko. Agenda kukupima nga gwalimbye ku ssimu n'ali n'ono yennyini nga muli aba nga mulinga balongo. N'olwekyo njagala okukuyigiriza n'okulabula mu ngeri enkaawu njiga ng'oyiga. Bino bijja bitukubiremu ttooki. Tutunudde ne tusaddaaka ne tukomerera okukomerera kyembadde noonya. No crucifying our story, no crucifying aboogerwako mu story gwe ne wejjeerera. N'ogamba ensi erimu ebinene. Njagala kutegeeza mu binene ebiri mu nsi oli kitundu ku ebyo ebinene. Njagala kukiddamu nga nange si kyejjeemu. Nange akuweereza naawe awuliriza bino
mu binene ebiri mu nsi tuli kitundu ku ebyo ebinene. Omanyi lwaki? Twa-accommodate nga twayaniriza kye bayita ekibi. Okumanya ekibi kibi kyekyo ekikuconfuse nze, to think that you're clean enough compared to this storyteller, that you're clean enough compared to these people aboogeddwako mu story. Hawe mbadde njagala okutwala. Tusese naye okuyiga tuyize. Waliwo okwekuba mu ttooki okwa buli omu. Ebigambo bino bwe mbiwulira nga ngamba mu mutima, Mukama ampe ekisa. Kubanga okugwako enkya kuyinza okuba okusasamaza n'okusinga kuno nga tukozesezza minzaani ki? Si y'abuntu, si y'abantu. Kati gw'obadde sitaaka akwata atya story ng'eyo n'agiteeka ku channel? Bino bibadde bizze mu maaso go oba mu birowoozo byo? Mukama akukwateko nga nange bwankwatako. Nze nnyongera kwebaza ba brother ne ba sister abavaayo ne batuwa stories zaabwe ezirimu ebikankana, ezijugumira, n'olya ng'oyagala okakasa nti kavolumu kali wansi n'oginyiga ate ku kutubwoti, n'olyoka weggalya mu kisenge bw'ogya n'ogamba ekiyenje oba akasiri kayitawo oba akasiri kawulidde. Naye nga munnange tubikozesa okuyiga. Bw'oba olowooza nti ekibi kirina we kitayita, kati tuwuliddeko ekibi nga kyegiriisiza mu bafumbo. Ffe kennyini tuwuliddeko ekibi nga kyegiriisiza mu balokole. Olowooza ekibi kirina we kitatuuka. We kitatuuka wokka we waawali Katonda n'agaba ekisa, ate ekibi kiba kituuseewo, bwe kituukawo ne kitawangula ne kiwangulwa. Oba ontegedde? Nyinza kugamba ki ekirala okujjako okulindirira ekitundu ekyokubiri ekya brother ng'alutubuulira byonna bimaleyo. Baliwo abakkiriza nti abitumalireyo. Wendabulira abaana abato abawala abagamba nti kino kigayi tuli mu myaka 22, kiri mu myaka ndi mu myaka 22, kiri mu myaka 24. Ng'olaba guggwa. Naye emabega wa kigayi kino kisisinkana abali mu 40 plus, kisisinkana ba business woman, business ladies abo, kibasisinkana ne guggwa ne guseka ne kimaane kikomawo. Oli seefu. Gw'omulenzi ojja kutunuulira ogambe nti nno kana akawala kali mu myaka 22 gugenda kuba guggwa bulungi, kubanga bwe kabanga kali mu 22 ndi mu 25 kiggwa. Kakyali innocent. Ogenda okuwulira emboozi ng'akaana aka myaka 19, 15 keetikka abasajja bali mu myaka 35. Ani ali seefu? Bw'odduka n'oddukira mu church ng'ogamba nti mu church kiggwa. Ab'omu church be bava mu church ne bagenda mu guest house, ne bagenda mu hotels. Olwo nkudiscouraginga butagenda mu church. Agenda. Naye bw'otuuka mu church, kakasa nti gw'osanze mu church ddala ali mu church so tali ku church. Statement eyo naginnyonnyola wano ndowooza kati etegerekeka bulungi. Sanga omuntu ali mu church so omuntu ali ku church. Some people attach themselves, we attach ourselves to churches, ku masinzizo, ku mawanga, ku mpisa ezimu nga tuzeekwatako bwekwasi zituyise we twagala. Nsaba Mukama ampe ekisa ku nkomerero ya byonna nneme kubalibwa kwabo abagenda okubeera ku church. Ampe ekisa mpalule n'okwagala kwe n'ekisa kye mbalibwe kwabo abaliba mu church. Kitegeeza ki kyenjagala okujjayo? Kubanga gwogenda concentrating ku church as a building. I am talking about Christ. Some people attach themselves to Christ nga balinga abanoonya amasannyalaze. Nga bw'olaba abantu be beekwata ku nuupu masannyalaze.
ne bakubye ebipande buli kipande nga kiriko akakasa nti Bobi Wine alina okulabikirako wali. Tubalabye ebikolwa byabwe oluvannyuma nga bakozesa umbrella kuyisaawo byabwe. Do you get my point now? Nsaba Mukama akusaasire nanga ansaasire. Nobody is safe, nobody is perfect amongst me and you. Nobody is perfect. Buli omu weekebere. Ono baamukuba kigwa abakazi ssente $200. Kikazi kyamuteekamu ssente. Kali akalokole kamuteekamu ssente naye ku katundu ka Bayibuli brother obadde onzeseemu omuntu. Omwana ow'obuwala nali oh mama maze nembwatuka mama bannange baliwo abatulisenga nze ng'awulira ofa bufi. Omwana ow'obuwala akakoze akawaŋŋamudde bannange n'asooka akusomya Bayibuli awo n'amaani agamba nti weewaawo atenderezebwe Katonda w'amagye. It is not funny, let me just laugh it off. Mukama atusaasire. Naye abalimba, fe abakumpanya, fe abataagaliza, fe abageya ne twagaliza abalala okufa ne tubaagaliza obubi, abataawukanira ddala n'abatemu, abakyawa ne tukyawa baganda baffe, fe batemu aboogerwako, abataawukana na bassi, ffenna tuli mu lubu lw'abatatuukiridde, ba victim aba after effects ez'ekibi. Kale ebirala byonna ng'obyerabidde, jjukira bino nti buli muntu nga Bayibuli bwegamba ffenna tuwaagwa ne tutatuka ku kitiibwa kya Katonda. Kyetuva twegwana, kitugwanira okunoonya oyo atusaasira, oyo atusumulula, oyo atukyusa, oyo atulokola. Thank you so much for watching. See how I have preached to you after that dragon side of story. Tujja biiga lwa mpaka. Happy New Year. Biseera bya kulonda. Wosanga ambuleera tiikinga. Naye nga bw'osabira emirembe Uganda, Mukama atuwe ekisa, atuyise ne mu kino. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, and we all say amen. Wali ofende lyagamba jja Kristo mu bintu ebyo, jja Yesu mu nonsense oyo, njala kutegeeza gwe tojja kuntegeera. Katonda ow'ekisa, Katonda ow'eggulu ajja kuntegeera. Nga story bwegenda maaso, njagala kino kikubeeremu. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development, kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi w'otuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute Kireka, okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition ali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute Kireka.